ye bukulu oyo gwe bayita Victor Kamenyo boys omuyita Derek Katongole waliwo akatambi akafulumye olunaku olwajjo. Akatambi kano tekategerekeka bulungi naye nga kalaga nti wabaddewo obutakkanya wakati n'omukyala mu katambi oba yadde ashootinga video tewali amanye. Omukulu Victor Kamenyo emboozi eno akatambi kano oyinza ogerako ku Facebook, oyinza okalaba ku YouTube kwekali. Akatambi kano kalaga nti babadde omukulu Victor Kamenyo oba osomye ebikolwa nga bibadde bitambula. Victor Kamenyo yabadde nga akakkanya omukyala yabadde afunye obutakkanya wano no kwe kumujjako essimu, era essimu ndoza yadde ya bbeeyi nnyo kuba Victor Kamenyo yabadde alwana n'omukyala. Mu kulwana kuno omukyala kwe kanyuga essimu. Victor Kamenyo ebyokulwana n'omukyala kwe kubivaako, yabadde talwana, yabadde nga akakkanya omukyala. Ndoza essimu yabadde iPhone zino eziriko ze Max eziriko ez'ettabbo, n'agikubawo n'agyasa. Kamenyo mu mbeera etaali nnyangu, etabadde nnyangu, akatambya kwe kufuluma. Bangi nnyo abasodde okuba ate nga boogedde, eyinza okuba stunt, eyinza okuba katemba, okuba ate nga Victor Kamenyo tabadde nnyo mu mawulire olw'ensonga. Ziyinza okuba ensonga nnyingi, kiyinza okuba kituufu Victor Kamenyo yabadde alwanagana ne mukyala we, yabadde afunye butakkaanya mu mbeera, yabadde talwana naye, yabadde alaga embeera ng'okkakkanya omuntu mu mbeera eyo Victor Kamenyo. Ne abatunuzi b'endongo ffe tuyinza okugamba omukulu ono abadde agezaako oba okuleeta katemba, bw'oyinza okugamba nti alage katemba ono abantu osobola okuba tebamuteekamu. Ndabyeko nti waliwo ne vidiyo gye bali mu kushuutinga bwetyo mpola mpola Victor Kamenyo naye nga alina show mu gw'omwenda nga 10 nga mu gw'ekumi nga 9 ku Independence alina ekivulo kiri ku Summer Gardens e Mukono. Omukulu n'abaddeko n'emboozi wiiki nga 2 eziyise yatandika ekiboozibozi nti omukulu gwe bayita Gravity Omutujju yamubbako oluyimba lwe bayita Baligabana. Gravity n'ayimbamu oluyimba lwe bayita Ennyama. Ebigambo ne bitambula wadde era amawulire gaaganda okukipushinga ekivulu ne bagamba oluyimba sebo yimba ebibyo twagala oyimbe mu studio. Victor Kamenyo ndooza kwe kuyiiyaayo kano kayinza okuba kasitantike, kayinza okubeera bwe katyo naye nga bweba ategidde ku saidi eri eya Victor Kamenyo okuba ate nga oba alwanagana n'omukyala. Omuyimbi Wizomaniza abadde yakamaliriza enteekateeka eyo. Kitegeeza nti abayimbi obufumbo tebabusobola, tewali amanyi mu nteekateeka eno. Oyinza okugamba lwaki ogamba ku bayimbi nati balina ba followers abangi nnyo, abantu bebatunuulira nti kyakulabirako. Abantu bangi nnyo balina okusoomoozebwa naye bo tebalibeera nnyo mu kamera nti babamanyi. Kati mu nsonga eyo kati abayimbi eno message eri ku bayimbi nga bwe sodde okuba ate ng'ejja amaka n'empisa mu bayimbi ndoza bikyaganye mu nteekateeka eyo. Victor Kamenyo ayina ekivulo, oyinza okugamba nti anoonya attention kuba omuyimbi yeetaaga omuyimbi okumwogerako, teyeetaaga mawulire malungi oba mabi. Ne mu nsonga ezo Victor Kamenyo bw'asobodde okuba ate ng'aleeta ensonga eyo akatambi ne kafuluma n'alaga nga alinga alwanagana n'omukyala mu mbeera etabadde nnyangu. G'oyinza okulowooza byonna by'olowoozezza naye nga Victor Kamenyo ayinza okuba oba apushinga ka show. Ne Gravity Omutujju ayina show October nga lumu, yagamba nti omukulu Gravity yamubbako oluyimba. Bannange Kamenyo kati mu mboozi za Kamenyo byonna okubikola Victor Kamenyo ayinza okuba apushinga show kyenyiza okuba ate nga ngamba mu nteekateeka eyo. Gwe sooka owulire alikubya gamba nti Gravity yamubbako oluyimba wulira. Nagiwulidde gye yakopye mu luyimba lwange. Kiki ekindiise zange baligabana ebyange bwe ndiba ngenze baligabana. Nayimbako ko ne tunyumirwa naye naakolayo Kampala. Aneegomba nnyo. Yakozeseza bbawa gwe nakozesa. Numya ate kukola luyimba lwe nakola emyaka 5 n'emabega. Ate yedduko paka kati ate nga nina empya z'alina okkopa. Kati ali Kamenyo wa 2016 ate kati nze ndi wa 2022. Victor Kamenyo agamba nti Gravity amukopa. Bonna bayimba style yemu barapinga era bagira mbigambo obuba towulidde bulungi oyinza okugamba Gravity yayimba. Ne mu style eno yasobola okuba ate nga agifunamu omukisa nati nakutegeeza empeke y'omukisa esinga amaanyi esinga ttaani y'amaanyi gwe ne bw'obeera n'amaanyi naye nga toyina mukisa.
Kamenyo wuno agamba ku ndongo kikyazaako nga Gravity akopi. Simanyi we kijja kukoma kubanga nkyayiye ennyimba nnyingi ezinyuma. Kati ate ennyimba ezinyuma okimanyi ekiba kiddako. Abazikopa bangi naye si ye yekka. Nze nkebera ku Facebook nenteekamu erinnya lyange waliwo bayita ba Victor Kamenyo nga tekitegeeza nti ekitegeera nti benyumiririza mu kikyenkola. Naye bo bavaayo ne beeyita Victor Kamenyo like nga bali proud kulwange nate yetavaayo okubeera proud kunze. Nzizaako ennyimba endala nnyingi nnyo ezinyuma. Sirinayo limba lutali muliro. Victor Kamenyo abantu bayite ku kivulu kubanga kyobala. Bani ba Victor Kamenyo ennaku z'omwezi 9 Oktoba Independence Day na concert ku Summer Gardens ngenda kujja n'Emityana, ngenda kujja n'Emubende, Emityana ku Gombola n'Emubende mu Kisaawe. So munindirire onaona wenzijira munindirire era nsaba mumpagire nnyo ngabana baveeko Ndulu Sina Malala Olukiiko Nakayima tunyumirwa bebiragako bikyofisho banayo wantami boy nayo ifaidaya idaya. Ye Victor Kamenyo oyo aina ekivulu oyinza okubuuza ayinawo nnyimba mmeka. Nange nyizo zino nyanga siziraba akadde kano bwe ziba nga mpya tayinaawo naye nga bagambye ayina ekivulu mwezi ogujja nga 9 ku Summer Gardens Mukono agenda kubeerako side z'Emityana eyo Mubende yonna ng'atalaga olunaku olwajjo ka vidiyo akaze oba kabadi oba ka stanti katumulinde nanti anoonya mawulire attention yonna gy'ayagala oba agenda kwewozaako nga Gravity mwamuwulira muyeta kuba bakyala muteekateeka eyo n'ennyimba zino yazikuba